nze nabagambye ngenda kulemera ku nsonga eno abantu bano batubala muzannyo gwa the return of Kizza Besigye. The return of Kizza Besigye. Mwakute ne muwamba abaana baffe bonna. Komanda Akilewo mwamuwambye, Gaddafi mwamuwambye, ne Smart mwabambye, gattako n'abaana abalala be mwasoosayo makomera. Naye komanda w'abaana yete mumukwatako wabula Bassemujju Nganda ne ba Elias Lukwago ate bo mwakute komanda waabwe, mwakwata komanda waabwe gwe mwakwata siwe kiri. Then Munnayuganda oba olina amagezi tegeera. Essaawa eno eyaleero nga komanda w'abano Bassemujju Nganda ba Elias Lukwago bwe bali mu kulwanirira olunaku olwaleero yali mu kkomera era yatava mu kamera najja ne buno obusapatu. Munnayuganda oba olina amagezi tegeera. Nakugambye the return of Kizza Besigye. Baagala ku eliminating His Excellency Kyagulanyi kubanga baakugamba mu article yaabwe 14 teri muntu alina ku outshininga Besigye. Taliyo. Nakugambye ebintu bino byali bibaddewokko. Nakugambye obo yagala okakasa entata gye tulimu. Genda otunuulire enfa ya Apollo enfa ya Dr. Lutakome, Andrew Lutakome Kayiira. Otunuulire enfa ya Sir Edward Muteso w'okubiri byali bya coalition zino. Yensonga lwaki mweno coalition bapromotinga nnyo Besigye okusinga bafuutu soldiers be. Bafuutu soldiers ba Besigye aba PFF bonna bali bweru tebamukwata bakwata wabula Besigye ekifaananyi kye bakolaki kye bakolaga zino ze move Museveni bwate wazimba abantu be. Kubanga nabagamye mu count 1 abantu bano twabakubye. Lwaki bafuutu soldier be mukwata n'okutuka okumenya ekitebe kyaffe? Lwaki temugenda ne mukwata komanda waabwe? Lwaki sigwe mukwata? Kwa naye abasomooza emirundi mingi mu mukwate. Ensonga ze mukwatira abaana baffe. Ze nyini komanda afate ye byakola. Kakati ate yete mumukwata ne mwakutte komanda wa PFF. Munnayuganda oba olina amagezi tegeera nakugaye this is Besigye Kizza Besigye the return. Baagala ku continuity ya Tusi Century Dynasty gye baagala okukola. Okitegeera what do they have to put in the table? Kubanga omuntu yenna anakola coalition olina okuba n'ekyoteeka ku mmeeza. Okitegeera Besigye alina kikyagenda okuteeka ku mmeeza. Does Besigye have numbers? The answer is no. Talina. Does Mugisha Muntu have numbers? No. Talina. Ken Luchamuza ina numbers? The answer is no. Talina. Kiche balina okukola balina okulaga nti bo mu negotiations bazirimu okukomyawo abaana bano then tuwandiike endagaano we tuba tukoze gundi unification tuforminge government eyawamu obanga tukoze coalition tukole coalition government nga fena tukola ki tuli bamu tugabana ebifo ebyo mu government lwaki kubanga bano politics gwe bafuula political chip yaabwe ye capital tebalina business ziriawo za magezi nti ze bakola nedda bo politics kusiriwaza banna Uganda always bakola ki we batambulira lwaki komanda w'abafuutu soldiers sigwe mukwata lwaki sigwe mukwata ne tubalaga okitegeera lwaki sigwe mukwata ne ate komanda wa PFF gwe bakutte mu Uganda obo ina magezi tegeera this is Besigye the return kiwamba abantu ekigenda mu maaso Besigye akimanyiiko Besigye tali mu komera Elias Lukwago akimanyiiko tali mu Elias Lukwago ali mu game zaabwe z'abakulira Gurigole Mugisha Muntu mwali okwata abaana baffe bongere okuhyping oba okuvibinga ekintu kya Besigye ayongere okutrendinga kye baagala Besigye muli mukutuzanya game zammwe ne Museveni game eno mugiri mu lwaki Museveni has lost it all ku international scene abifiiriddwa tekyali yesiga government ya Museveni okitegeera nabagamba ekintu kino bwe kitowe kyakolebwa okuttiwa kwa Ssekabaka Edward Muteso w'okubiri kyava ku 1963 crisis abazungu bano nga abantu balaga nti babetamiddwa wabula numbers ku ground zali zifevalinga Ssekabaka Edward Muteso w'okubiri no abusoga kubanga unification gye bakole ya PUPU senga abantu bano bali mutima mutufu nga gobazidde mutukole unification ekibiina kya FDC bali tebafominga kibiina kirala bali balina kujja wano kubanga wabusoga sa Wilberforce na Kadumbula na Diopo wokusatu ye yali yakwata PUPU najibuliza mu KY ne kibeere ekibiina eki kimwera yali vice president wa Uganda yasookera ddala okitegeera ekintu kino naye abawumba tutu bano bubbi wabwe nabagamba mwetegereze nnyo PFF eno PFF kibiina kya Museveni era nabagamba eno bargaining chip ya Museveni zezo move ze bali mu kukola okitegeera ze bali mu kukola ekyakola Besigye okugenda okuforminga party eyo kusigala mu politics nga bo bakulaga nti bali independent tebeegatta ku Kyagulanyi wabula bajja buzi unification bakola bukozi bakola coalition ne bajja Besigye italina kuforminga kibiina kipya mu revolution nga bali bagamba nti batwegasseeko ne lwaki era komanda waabwe Besigye wa PFF yali mu komera lwaki tebateekayo Elias Lukwago Muna Uganda tetugenda kusiriwaza abantu bino game za Museveni nakugamba ye Museveni always akuvugira mu reverse psychology mwakuvugira era ng'onategeera Museveni nakugamba wakulaga omukono gwa left tunula kuguno ogwa right wakulaga ogwa right tunula kuguno omulema uyu Museveni ogenda mutegeera
okitegeera lwaki ebintu bino biri opposite ne munuupu Museveni ati akalulu ke kawempa akatya yakatiddeko tamanyi kiddako ate nga ne coalition yabwe tennatuukirira kati kikyalina okukola amovinga gana amapesa ku speed Besigye is at play Besigye bebali mu game z'okuwambisa abana njagala mujjukire mu season 1 Mpuuga yali emabega gakiwamba abantu n'okutema abantu ekyali e Masaka Segirinya n'alufiiramu eno coalition gye baleese Museveni ayagala His Excellency Kyagulanyi kafiiramu Besigye nga yaliwo nga opponent naye tubagamba tubalaba game ze muzanya tubalaba Museveni ne Muhoozi ne Besigye game zamwe baguligole mugisha muntu ze mutu zanya za kisiru bagala continuity ya status ey'Abahima Central Dynasty kibali mu kola okitegere ekintu kino munna Uganda njagala oberemu amagezi ku luno game eno tebagenda gituzanya okitegera Andrew Takome Kayiira okumutta naye bye bimwe byaliwo coalition eyo ate bayinza n'okwata ne batuwa obuyinza bano bafala basobola okikola kubanga Sir Edward Muteso w'okubiri yali president Apollo Milton Obote okumwefuulira okutuukiriza ddiru y'abazungu ng'abantu kuba kati essaawa eno His Excellency Kyagulanyi is leading an angry and hungry generation eteetaaga kumanya gwe yagala mu ntebe kiki balina okukola coalition wano ne bakola nti baforminze government eyawamu Besigye vice president okitegeera kyekiddako ne batukola akagundi akama John Pombe Magufuli ndoza mukajjukirako ne bamutta Samia Sulu najja ku ntebe Besigye kubanga Besigye wabanti ye vice president wa His Excellency Kyagulanyi senga bajja His Excellency Kyagulanyi Besigye yafuuka president jukiro already kati influence yo maje bakyakola ki bakyagirina then Bahima Central Dynasty netandika okukola ki netambula munna Uganda mwegendeza abasajja bano move gye bali mu kutubala bagala kutta His Excellency Kyagulanyi before elections or after elections kyekiriwo after elections basobola muwe entebe ne bamuta kubanga n'okutta Andrew Takome Kayiira yasoka Museveni basooka kuwamba we bamala okuwamba Museveni nawane Kayiira yamuwako wa minister yabumuwa then later alone nga baza abana bamaze okukakkana abana ne babakwata ne babokya mu bikonteina ne batta ne Andrew Takome Kayiira okitegera ekintu ekyo kino kiki bagala okukola senga bakakkanya banna Uganda obusungu bwe balina ku Museveni basobola okumuvinga games zaabwe basobola okukonyebwa president ne bamala ne bamujjawo tubeere bagezigezi ku luno game za Museveni zazanya nabagamba zezimu ekisinga okungumya ti abantu bano basiru nkiddemu ekisinga okungumya Museveni ne ba agent be mu opposition basiru always bazanya game eji yensonga lwaki bali predictable osobola okutegeera kiki bazanya unless gwe Munnayuganda nga toyagala kwagazi kumanya okitegeera nga toyagala kumanya bakutte bafuutu soldiers baffe wabula ate bali ono komanda w'abafuutu soldier tebamukwatako katikati baleesa ate ono komanda wa PFF kyebali kati batandise n'okufumbirira ebyekisiru military drill yakoleddwa munopo school of leadership mulowooza NUP yonsiru kyemugamba ba NUP bo basiru nnyo to that extent mbu ebintu ebyomugaso nnyo bwe babanga baagala kubajjako na mundu ne babitereka ku bitebe bibiri mulowooza ffe tuli basiru they are instilling fear in you but Munnayuganda totya buli kintu kibeera ne climax oba enkomerero Museveni ali ku nkomerero y'ekiddamu Museveni ali ku nkomerero ye okitegeera Museveni ali mu kunyiga mapeesa agasembayo ali mu kutetenkanya epeesa ye eryabeesi alikaniikirya naye liganye Munnayuganda tokkiriza kuteekamu Besigye senga abaana baffe baddamu ne babifiiramu ebyekisiru lukwaga ebyo mujjanga okweziisazisa bafuutu soja ku luno njagala mubeere solidimu ebyo bajjanga ne batuttira abantu baffe ne bajja ne baziika Mpuuga yatta Segirinya n'aziika wansi wali mwe mukuuma mirembe ku luno mwetegereze nnyo Lukwago ne Besigye mubeetegereze nnyo Mugisha Muntu Winnie Kiza ne Winnie Byanyima mubeetegereze agumege mapeesa beba agent ba Museveni baleese okutuukiriza ekintu kino okutuukiriza mission yaabwe naye tubalaba His Excellency Kyagulanyi weebereremu abaagala okutta oba okusaanyaawo beba bajja ku kitebe ebyange bye byonna bagambye Bahima Central Dynasty nze ngenda kufa nammwe nkiddamu nja kubyogera byonna mbiteeke wano Munnayuganda ajja kubuuka okitegeera Besigye epeesa lya Museveni erisembayo lyali mu kuleeta senga tubali ne peesa ne tulijjawo we are in the new Uganda respect my people